pulaani ya Museveni okulaba nga bannayuganda beebaka. Naye ate abamu ne bagamba nti ebivulu bino abantu bakoze batya oba omuntu akoze atya okulwanyisa abasajja bano kubanga ki ekyebivulu kyo kyawambayo. Era leero tulabyeyo n'omuyimbi omu avuddeyo ne yeewaana ng'agamba bapromota bonna ababeera e Bulaaya abakolera e Bulaaya n'abagamba nti mulekerawo okubatambulizanga mu economy bwabanga bajja eyo okubimba e Bulaaya obawa bateeke mu first class batreatinge nga ba celebrity kubanga nabo bakola dda. Uganda wange sooka owa abantu endowooza yo ku bivulu ebigenda mu maaso ennaku zino mu Uganda, then tumalirize nga tutegeeza abannayuganda ki feeza ey'okubiri egenda kubeera onkingibwa, kiki kye tuba tusuubira ate kiki kye tuba tulowooza mu maaso eyo. Munnayuganda bateeyo kati ng'ey'amayanja n'essali ne Tayeebwa yakulaze nti alina interest mu ekitegeeza gavumenti yekitegese nti baagala bakuumira. Yes sir. Mukigendemu naye temuvaayo mufunye opportunity ekuŋŋaana nga teri abalemesezza. Mugende Kololo ekivulu kiggwa kiro musigale Kololo ekiro ekyo mukuŋŋaanye wabeewo ekikolebwa. Abalala benga bafuluma ekivulu mwenga mubanga Kololo waliwo embassies mmeka olowooza zonna ziri awo ezisinga. Okuva Kololo okutuuka ku UBC waliwo mayiro mmeka, okuva Kololo okutuuka Nakasero waliwo mayiro mmeka. Bw'eba gavumenti eyagala bakuumira mu bivulu mbakubiriza mugende Kololo naye ekivulu wekiggwa temuvaawo. Mwemugenda mwemanyi ng'era muyina musobola okwesiba amasaawa nti bw'olaba alina essaawa bwetyo yabawa. Abayimbi bwe bagambira nti ekivulu kiwedde kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti amwamuga kati kwegamba in other words tukozese bino byennyini bannayuganda bakozese bino byennyini otyo genda mu maaso. Yes tukozese ekyo kye balowooza nti kya busiru. Yes sir. Ffe mwe tuba tuyitira okuba migga otyo. Nze omukazi singa nkukwana n'oŋŋamba nti oyina Peetero nange ntandika kuwaana Peetero oyogedde ensonga. Peetero musajja mukakkamu ne wetwasomera. Peetero nga tavuma muntu nti oba gwanyomba talwana tayomba naye nga mukyo kyenjagala butakwetamya Peetero ogambe nti ndi wange ndi wafubitizi naye nga nninda kaseera Peetero waanakkubirako oluyi ojje ewaaki. Mugende mu bivulu byange mwetabe mu bivulu byange ne tusobola okukozesa ebivulu byange okumala eggobe mu kibya. Anti batwagala tuli batamiivu, batwagala tuli bakyakaze. Tuyite mu butamiivu n'obukyakaze okutuuka we twagala kubanga awo baba tebatusuubirawo. Yes sir. Oba ntegeerekese ako akantu kabaddiremu kubanga beetaaga n'okasala. Masaba buli lunaku tukaaba ekintu kimu nti gavumenti tetuwadde mukisa kukuŋŋaana. Buli lwesanga abantu abataano ebakumbulula mwagala kuwamba gavumenti naye ate eyagala tukuŋŋaanire mu bivulu. Kati kitegeeza omuwaatwa gw'ebivulu lyekkubo lyokka lyetusigazzaawo okuyitiramu okuwamba gavumenti. Ate kikyali kyakyama nze njagala okubategeezaako ne bunkwata olunaku olwaleero n'obuuza ekyama kyammwe kinze si kyalina kyama ekyama kyange kyakugjawo Museveni by all ways and all means. Omuganda agamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Bannayuganda oluvannyuma lw'okukola buli ekisoboka kyonna okulaba nga banunula eggwanga lyabwe bagezezzaako okukola buli kimu nga Mwami Museveni tabakkiriza. Mwami Museveni atya nnyo abantu abakuŋŋaanya awamu kuba bakimanyi nti musala ntotto butya mugenda okumujja ku ntebe y'eggwanga Uganda. Ate nga bannayuganda tebakyalina kyakuzza mabega, tebakyalina kye bakweka. Bakyogera lwatu nti nation yaffe yakuggyako gavumenti ya Museveni tulete gavumenti egenda okutegeera munnayuganda. Buli lwabeera nti bakuŋŋaanye olaba ne baba bakuŋŋaanye kusaba amagye ne poliisi bye bibaanukula. Bwe batyo bagamba nti kakati naffe tutandika okwetaba mu bintu bo bye bettanira. Uganda bwe kuba kugifundamu tugifundemu. Bwe tuba nti bategese ebivulu byabwe nga bebitegeka mu Kampala kuba bujjukira basigala tukuumira mu bivulu. Nti bwe bategeka ebivulu byabwe bannayuganda ffenna tubigendemu tukozese omukisa ogwo
nti tukuŋŋaaniddewo mu kivulu ekivulu oluggwa tukole kye twetaaga okukola nga bannayuganda. Bwe kuba nti masinzizo kakati tugende nga masinzizo n'ebipande byaffe tuwanike amaloboozi gaffe kubanga tuba tugenze mu maaso ga Mukama Katonda. Mukama agamba nti mujje abazitowereddwa mbatikkula emigugu. Kati bagamba nti omugugu gw'abannayuganda ogubazitowerera olwaleero ye Mwami Museveni. Tugende mu masinzizo tukuŋŋaane tuwanike ebipande byaffe nga tusaba Mukama tuyambe olutikkula omugugu gwa Museveni omutugireko. Kitegeeza nti bakyusiza mu nnwana tebakyaligamba nti tukuŋŋaanye nga bannakibiina bwekiti ne bwekiti tuteese ku ngeri y'okuggyako Museveni. Wabula buli tufunye omukisa okukuŋŋaanira oba mu masinzizo tugendeyo n'ebipande byaffe, oba tukuŋŋaanidde mu mukolo gwaki oba bategese omukolo ekkololo nga gwa ggwanga Uganda, ffenna bannayuganda balina obulumi bwaffe ku mitima tuba tuteekwa okugwetabamu. Awo tunayisiza eddoboozi lyaffe osanga ne Mukama anaawulira n'ayanukula bannayuganda ebbanga lye tumaze nga tubonaabona n'atuggyako ekizibu ekitubonyaabonyeza ebbanga eryo lyonna. Dutwalira Katonda kati tugenda kwekalakaasa mu maaso ga Katonda ffenna wamu. Mujje gyendi abakoyera abazitowereddwa enkya lwa Sande. Bannayuganda kinkoze bubi. Solution eno nagenzo ogifuna nga sabbiiti emaze okuggwawo y'abaseveniside ate nga n'ejjume y'abasiraamu eweddeko. Kati tugenda abakristiani ffenna enkya lwa Sande tusitula bato tugitwala mu makereziya, mu makanisa ne mu makyaki. Muwandiike ebipande byammwe nga mutaddeko ebyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa ekikulu kye tuyimiriddemu. Mujje gye ndi mwenna abakoyera abazitowereddwa nange n'abawummuza. Isaaya 1:12 agamba atya, mujje tutuule ku mmeeza emu tuteese ffembi. Kati bato tugitwala mu maaso ga Katonda. Kakande ayina enkola n'abantu abalala abava ewa Kakande bawandiika manira pepa n'owandiikako ebintu byo byonna. Nze nabbenva, nze nakwata mukwano gwange, nze simanyi nakola ntya, nze nazaala mu sister wange omwana nalaba ekipande kya Godfather, nze nakwata sister wange. Nakiwulira ku gundi ku Mighty Family. Niba nange. Okay. Manira pepa bagiwandiikako ebizibu byo mu kyaki n'owuna. Enkya mwenna abakoyera abazitowereddwa okutandika n'enkya buli service yonna ng'ogenda ku kyaki. Free political prisoners. Museveni must go. Omusumba akugobe mu kyaki. Kati ffe batugaana okusaba. Twagala Uganda tugifundemu mu buli kintu kyonna. Kati tuwulire nga Ssaabasumba agamba bannange temuleeta muno bipande. Kazimba Mugalu agambe bannange temuddamu kujja wano kubanga ezo ekkanisa za Katonda so bwe batugamba si zaabwe. Bulijjo batugamba tutwale ensonga zaffe mu makyaki, tukwate revolution tugibatwalire mu makyaki. Abalokole abagenda ewakayiwa bagenda ku Victory, kati abalokole bakukwate bakuggyeko ekipande mu kyaki. Ng'ensonga zo tozitwalira musumba, zitwalire Mukama. Kati ofune munno akwate ne video mu kyaki, ebipande ebyo tubiwanike ku social media. Tewali muntu agenda kubeera comfortable mu Uganda when we are uncomfortable. Mubivulu tugendayo. Museveni must go. Museveni must go. Tusookera ku Serena ewa Zubeda tugende tumuwagire. Museveni must go. Mugende mu church. Ngenda kubakinga ensonga zange n'ebyawandiikibwa oli wa Dembo biteekako. Tewali kye tutagenda kukola mu revolution eno. Anirule, we are Anirule, peaceful Anirule generation. Nabayise mwenna muwulire ensonga zino. Gwe wenna akoyera azitowereddwa ng'obwavu bukuluma, nga ebyobufuzi bikunyigiriza, ng'olina embeera embi, bawamba omwana wo, bakutira omuntu, olina atalinaako mayitire, olina mukwano gwo gw'olumirirwako, olumirira eggwanga, olina ensonga z'eggwanga ezikuluma,
ziteeke ku kipande ozitwalire Mukama kubanga batugamba abeera mu machachi essaawa ezo era bagamba clap for Jesus, we are in the presence of God. Very good. Tutwale ensonga zaffe mu presence of God. Mbeegayiridde abatasabangako simanyi General Gaddafi osaba enkya saba General Gaddafi enkya saba amakanisa g'abalokole galina omuze ogugamba baani abali wano nga olwaliro lwe lusoose okujja mu kyaki situka n'ekipande kyo free political prisoners. Mukama, we are tired of Museveni. Muwandike ebipande bino mubitwale mu kyaki. Pasita nga mutudde ku butebe pasita eri abuulira situka olage ekipande kyo kubanga Sirwadde yagamba ensonga ze Uganda aziwulira ku CNN. Geto speaker osaba mutaginge wano geto speaker mumugambe ndi mukambwe and waiza osaba waliwo bakomanda obenjagala okunoonya komanda waiza musitule bato tugitwale musitule ensonga zaffe tuzitwalire Mukama. Nkugambye ekyawandikiwa ekinene nyine byawandikiwa nga 20 leero ate byonna tugenda bituukamu. Kiri mu Matayo 11:28 paka kwa 3. Mujje gye ndi mwenna abakoyera abazitoowereddwa. Bino tetuli ate ffe batugana okukuŋŋaana. Bwe tukuŋŋaana ffe kaba tukuba. Kweka ekiwandiiko kyo oba kagoye oba gundi kuba ku makanisa g'abalokole kuliko abasirikale kati ekyokwebereramu mujja kwebereramu musobolo biyisaawo. Oba kagoye oba kiki kiyiseewo otuuke mu kyaki ewakayanja okiwanike. Kati mukikole nga olina kamera ezibeetoolodde ezibikwata tulabe omuntu abajjako ensonga zammwe mu maaso ga Katonda tutegeere nti ezo ekkanisa si za Katonda zaabwe. Tewali atagenda kwokesa, tewali atagenda kweyokyamu eno revolution. Bwe ziba nga nsonga ng'ekkanisa za Kristu batuleke tuleetere Katonda ensonga zaffe.